Nkubuzaako omulabi wa Bukedde TV1 era nkolisayo leero yonna gy'oyitidde. Nze Sanyu Rabina Mweruka ndi ne Mebo Mulungi tuzze kutuusaako ekitundu kino ekyagataliiko nfuufu. Tusaba osooka okkalire tukuwe ebikulu ebiri mu olunaku olwaleero oluvannyuma agataliiko nfuufu tugakusoosooterere mu bujjuvu. Ebikulu mu gataliiko banziriza amahale tojja kutujolonga nga tusirise. Bazadde b'omugole gwe balumiriza okubba ebintu baanukudde mukoddomi waabwe. Amahale ge gawasa omuwala yali tagalina. Era taata w'omuwala ye yakwata mu nsawo ye. Gavumenti efunye bayinvesita okulaakulanya Kiteezi. Baakwongera omutindo ku kasasiro. Temujja na kuddamu kulowooza nti waliwo ne kasasiro. President Museveni aguddewo olukungaana lw'abasaabalamuzi mu Africa. Ayagala tteeka ku bammanelenda ababba abantu. They say X bought the house. Ekizimbe kya Ivory Tower ekyakwata omuliro mu University e Makerere bakizizzaawo. Kitemyanga muntu. Kale munnaffe twesiimye nnyo bw'oba okkalidde tunyumye agataliiko nfuufu. Tutandise ne famire ey'omugole Tatu Nalubwama ng'ono yadduka mu bufumbo nga kye bajje bamala okugattibwa. Bano boogedde ne batabukira omuko bagamba nti bakooye omukono okubaweebuula. Senga agamba nti n'enkoko gye yafumbira omukono emuluma nga singa kisoboka yandigimusabye n'agimuddiza. Bano tubasanze ku kyalo Jumba ekisangibwa e Nakifuma mu disitulikiti ey'e Mukono mu maka g'omugenzi Abdul Semalago ng'eno ye waali omukolo. Abooluganda lw'omugole Tatu Nalubwama ba Abdukarim Ssembatya gwalumiriza okumwanula eby'omunju n'adduka nga kiba kibafumbiriganwe. Tubasanze ku kyalo Jumba nga kino kisangibwa Nakifuma mu Mukono mu maka g'omugenzi Abdul Semalago omukolo gw'okwanjula we gwali. Omusasi waffe waatuukiddeyo nga n'abantu abalala ku muliraano bakuŋŋaanya okuttanya ku nsonga era nga bakulembeddwa bazadde ba Nalubwama okuli kitaawe Imran Abubeka Semalago, nnyina Fatuma Nakiganda ne Sengalizi Semalago mbonna babaddewo. Obanga teweetegese tolumbagana mwana wa banno muwala oba tolumbagana bazadde bamwe kwa kyona ayononye linnya lyaffe naye ng'ate yali tatuuse. Senga Semalago ategeezezza nti n'okutuusa olwaleero enkoko y'omuko gye yafumbira Ssembatya ekyamuluma kubanga yagiteekamu ensimbi nnyingi ate n'atafunamu. Bwali bwakakaga komesi bwe yatuwa bwe buno bumunyola agudde ku kkubo oba obumanyi obwo obunnyogoga ddala yalya yabwereere. Enkoko yange yansala kuba singa yagigula yansala. Agamba obuzibu bwatandikira mu nnyumba ng'omuko bamusaba ebintu nga tabirina nga n'omutwalo gwa taata gwamulemerera. Batuuka okugamba nti baleete omugole awoowebwe ng'ekyamazima omusajja talina ssente zaawa imaamu kuwoowa muwala era taata w'omuwala ye yakwata mu nsawo ye n'ajjayo ssente ne baziwa imaamu ez'okuwoowa omuwala. Awadde abavubuka amagezi obutageza kuzannyira ku baana b'abantu nga tebannabakwetereza. Ku mahale nga talina awe yadde yankuba n'akaama n'aŋŋamba nti mbadde njagala omuwala muwe ssente zino emitwalo 10 agende tusobole okufuna engeri gye tuzifunamu zikomewo. Saamuddamu kigambo kyange kyonna yadde n'ekyo kuba kuyita kumanyiira teweesobola weepanka mbu wasambaga tolina bw'oli oli mukazigo. Emmotoka ezaamuleeta zaamulema okusasula okuddayo ne babeera wali ne beenyoola ne beekwata amataayi wali eri. N'abo abantu abatulaba bonna abatulaba ku Bukedde TV mmotoka kipulimu nga ziri 3 emmotoka entono ezalina buutu netwala ebintu bya miliyoni 6 bwe naba ku Bukedde TV ti miliyoni 6 z'abanja ate tukubyemu n'akafaananyi tubuuzeemu muzigo ki lumu egyo mwalaba mmwe ddala egendamu ebintu bya miliyoni 4 lumu emu bweti ajja emirimu mu lujja lwaffe abanje akwasa okyanasonga ku kyonna
tujjawo tukimuwa. Ye nnyina Nalubwama nga yenna Kiganda agambye nti bo ng'abazadde baasalawo okuleka abaana bano bagende beetereze kubanga omwana waabwe baali tebamutunda. Ffe tetutunda baana era obuntu bwe yaleeta ffe twabukiiza kuba tutunda baana ne tugamba omwana ffe agende ku bufumbo oba Allah bwatu bwageze bitumaleera. Taata Bakari Semalaga agamba nti naye nga taata teyafuna mutwalo kuba omukoohi yali tagulinanga kati yeewuunya ebintu byabanja nti yaleeta ku buko. Kubanga yanona muwala naye nga talina mahale ga mukazi we gwatwala ate asasula omutwalo gwa taata. Kibi nnyo okuba nti mutabani waffe yatuuka mu mbeera bwetyo ng'ate ffe nga famire tulinaako buzibu. Asabye bazadde ba Ssembatya okumubudaabuda asobola okuyita mu kiseera kino ekyokwawukana n'omugole kubanga ayinza okufuna obuzibu. Tumwagalako ekigambo kimu addeyo ku rediyo oba ku TV yetondere famire akomawo tutuule mu ddiiro tulabe nga tuyinza okumala ensonga zaabwe okukwatagana ne mukazi we kuba tumanya ng'obutonde ayinza oba ng'alina obuzibu obwebyo. Imaamu yagatta babiri bano Sheikh Kawoya Muzamiro agambye nti naye yakola gwa kulya mmere kuba ne ssente ez'okubawoowa tezaamusasulwa. Sirabangako mukolo kufaanagana guti kubanga twatuuka ku ssaawa ey'okuwoowa tubuuza amahale omukyala mwamuwadde amahale amahale weekwatakwata weekwasikozi tubabuuza ssente za marriage certificate ziruwa kuba zo tuzisaba n'omukolo tegunnabaawo naye baatuuka ku ssaawa eno banyuma ennyini y'okuwanga teziri. Okusanga soda ng'alinga omutabuli wa puleeti naye ng'ali mu saketi nga mulimu mirinda fulute fanta 7 up byonna nga bonna novida bonna nga bapulasitiika naye ng'ate busabiki. Ye Ssembatya azze akyogera lunye nti ayagala bakoddomi be okumuddiza ssente obukadde 10 z'abalirira mu bintu bye yatwala ku buko n'ebyo byalumiriza Nalubwamu okudduka nabyo. Nakwata ssente ne musasula ebintu ate nakomye ku ebyo natwala n'ebintu byange eby'omu nju ne mbagamba njala bintu byange banzizize ssente batwale mukazi waabwe muwala waabwe. Kyokka Waswa Beka Ssentongo yakusakidde ekkulire lino ku Rabukedde TV. Ate eyo nga tuvuddeyo gavumenti etandise enteekateeka ez'okwongera omutindo ku kasasiro w'ekiteezi eyabumbuluka gye buvuddeko natta abantu. Mu nteekateeka eno kasasiro n'agenda kukolebwamu amasannyalaze, gaasi wamu n'ebigimusa. Olunaku olwaleero bayinvesita abavudde e Ghana balambudde ekifo kino. Minisita omubeezi wa Kampala Kabuye Kyofatoga by'eggulu lya leero alambuza ba investor bannansi ba Ghana ekifo ky'ekiteezi awali kasasiro eyabumbulukuka gye buvuddeko natta abantu abasoba mu 3 n'abalala n'abaleka nga babundabunda. Abatutte butereevu kasozi okubalengeza ekitundu kyonna era nga babadde ne maapu eraga ekifo ekirimu abantu abali mu mita 2 nga bano bonna balina okuvaawo. Ekirungi abantu baffe abakugu baffe baamala okukola gye bayandiise census. Tumanyi ani nga basala layini kuba layini eyo gye tuyita buffer zone yeyo layini gye tusuubira nti senga kino kati ate kitambula kijjira mu layini eno bano bonna ne bakola ki ne kibasaanyiika kuba kati kiri tosuubira kutambula kudda eri otambula kikola ki kikoma wene era kyovula katujjayo ezo ennyumba ze tugamba nti ezo ziri nabo mu kati y'abaga. Kitegerekese nga ekifo kino kigenda kuzimbibwako n'ekikomera oluvannyuma baseeko ekkolero inaalongoosa kasasiro okumwongerako omutindo okumukolamu ebintu ebyenjawulo omuli gaasi ebigimusa amasannyalaze n'ebirala. Kubanga engeri gye tugenda okukola mu kiteezi ono ate kigenda fuuka kifo kya bulambuzi by the way era abantu baffe abanaaba basigadde bagenda kukola ssente olw'ensonga temujja nakuddamu kulowooza nti waliwo ne kasasiro. Eno ye maapu yaffe kati betugamba ono yekiteezi kati naye bwe twapimye nga okudda buli ludda ng'olaba nti luno ekintu kisobola okutambula nono kimukuba nono kimukuba kakati tugenda kuzimba nga twetooloola maapu eno. Abatutte mu kifo kasasiro gye yabumbulukira abatuuze basabye gavumenti basule basobole okuva mu weema mu babeera. Badde mu mayumba gaabwe babasasule bafune gye balaga babeeko kye beekolera. Nze kasita bambala ne bampa ssente nga nvaawo nasigazaawo ente mbale bubale zonna ezaali zivaamu ssente zonna baazibikira mu kasasiro. Fred Sepuya ow'ebyokwerinda ekiteezi asanyuseewo olw'enteekateeka ereeteddwa. Nze mpuliddemuko ku ssanyu nti
aŋambye nti abantu bange ab'enemmanga abatannasasulwa mbamutwalire bonna bagenda kusasulwa. Kyokka okusinza ku minisita Kyofa kasirazeemu okweyasaamu ekiteeka mu matigga obulamu bw'aba alemera mu kifo kino. Amazima go gali nti ekintu kino kikyatambula kubanga ne mwenna mukiza nti ne gye tuyise olabira ddala nga byeyawudde nga birinze bulinzi kaki kadde. Okusasula abantu bagenda kusookera mu bali mu weema n'abapangisa. Twagala sooka kufulumyamu ababadde bapangisa kuba ye ate omupangisa alina talina kyanoonya kuba ye yalinga asula mu kayumba oba eno ng'asasula renti ye katuye tugenda bayamba kufuna renti bagende sirapa waki bakyasula mu kampu katusigazeewo bano bannali nannyini maki mayumba ate nabo tubawe tubagamba amugende kuba kati tugalina tumanyi buli muntu ennyumba ye tukupima ne tumanya obugazi bwali bwuma. Bainvesita bano bakulembeddwa mu Joseph Akopong, Stephen Bulega yakusekidde Green okulabukidde TV. Ate omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni ayagala essiga eddamuzi n'abo bonna bekikwatako oba abakwatibwako mu by'amateeka okuteekawo etteeka eriruŋŋamya abawozi b'ensimbi bayite ba money lender. Agamba nti bano bayitiridde okunyuunyunta bannansi ne babatwalako ebintu byabwe. Museveni okwogera bino abadde aggulawo olukuŋŋaana lw'abassaabalamuzi. Olukuŋŋaana lw'abassaabalamuzi okuva mu mawanga ag'obukiikakkono n'obuvanjuba bwa Afrika luyendera ku sipiikiza oti Munyonyo nga lugendereddwamu okutuusa empeereza ennungamu eri bannansi naddala mu mawanga ago. Ssaabalamuzi wa Uganda Alfonso Wenyedolo ategeeza nti musanyufu olw'enkola y'essiga eddamuzi engenze erongooka naddala mu buweereza eri abeetaaga okufuna obwenkanya. The Uganda judiciary has, over time, put in place both physical and functional access to justice for justice seekers. In this regard, we have significantly expanded courthouse coverage throughout the country. Ndolo yamwategeeza nti obwawo buli butyo naye nebibasomooza bikyali njolo wadde nga mukakafu sinaba byakulinnyibwa ku nfeete. We are also vigorously embracing the use of modern technological tools of work at the courts. Ssentebe w'omukago gw'abassaabalamuzi mawanga ag'obukiikaddyo n'obuvanjuba bwa Afrika ogwa the Southern and Eastern Africa Chief Justices Forum era nga essaabalamuzi w'obwakabaka bwa Eswatini Justice Becky Mpalala mu kwogera kwe asoose kusiima Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni olw'ekifaananyi ekipya ery'essiga eddamuzi bwe yazimba ekitebe ekipya. I wish to thank you and your government for allowing the forum to hold its conference and annual general meeting in this beautiful city of Kampala. Kyokka Ssaabalamuzi Becky yenyamidde olw'obwavu obwayuzaayoza bannansi mu mawanga g'Afrika ate nga balina ebyobugagga eby'ensibo ntoko. Many of the African people are dying in the Mediterranean Sea trying to secure a better life abroad. It remains a historical tragedy that while the African continent is so rich in natural resources, but it remains the most poverty-stricken continent in the world. The time has come for the African people to unite together and begin to utilize their natural resources. Olukuŋŋaana luno lugguddwawo Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni asabye bassaabalamuzi abalamuzi ne bannamateeka okuweereza n'obwesimbu abantu basobole okufuna obwenkanya. There is no way you can leave the shade of an injustice, because if you do, you will get revenge. Pulezidenti abakuutidde okukola n'obumu kw'ossa okugatta amawanga g'Afrika mu nkola ya Pan-Africanism ne mwoyo gwa ggwanga nga kw'otadde okubeera n'akatale akawamu. And that's why we emphasize patriotism. You love Uganda. Why do you love Uganda? Because you need it for your prosperity. Then Pan-Africanism, you need Africa, not only East Africa, but now we have got the CFTA, Continental Free Trade Area, for the whole market of Africa.
Mwami Museveni tabadde na bigambo by'owamu eri abawula abantu ensimbi bayite bamanirenda bagamba nti bayitiriza okunyonyonta bannansi nga batwalako ebyabwe ku nnyondo ng'ayagala babeerewo etteeka erirungamya n'okubakangavvula. When the lenders are becoming a problem, they go to our villagers, cheat them. They don't say that X borrowed from Y. They say is hidden as a purchase contract. Of course, we are going to make the law. Olukungana olukomekezebwa ku lunaku olw'omukaaga lwa Sabbiiti eno nga yeetabiddwako bassabalamuzi okuva mu mawanga ga Namukago okuli South Sudan, Somalia, Kenya ne Burundi ssaako ne Uganda abalutegese. Shamshadi Nalujja yakusakidde eggulire eno ku Bukedde TV. Ate omulimu ogw'okuzaawo ekizimbe ekya main building mu University e Makerere kino nga kyakwata omuliro omwaka gwa 2022 omulimu guno guggiddwako engalo era nga President Yoweri Museveni agenda kiggulawo olunaku olw'enkya. Ekizimbe kye bazizzaawo kisiddwako ebyuma eby'omulembe ebirwanyisa omuliro singa guba guzeemu okukwata. We build for the future, the great Makerere, great, great and mighty, the walls around thee, great, great and mighty, the gates beside thee. Ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi ogw'omwenda omwaka gwa 2022 akasozi Makerere kagwamu enkyuku ekizimbe kya main building kyali kimanyiddwa nga Ivory Tower era nga bwe bwenyi bwa University eno bwe kyakwata omuliro. Ekizimbe kino kyali ku ofiisi ez'enjawulo mwaterekerwanga n'ebiwandiiko era olw'obukulu bwakyo gavumenti n'abakulira University eno batandikirawo okusala entoto okusobola okukizaawo kifaananire ddala ng'ekyaliwo mu ndabika ne mu langi. Omulimu gwaweebwa kampuni ya Excel Construction Company Limited. Ekizimbe kino kiwemesa obumbi bwa Uganda 2 tulambuziddwa munda mu kizimbe kino era nga kizimbiddwa ku mutindo ddala ng'omuliro naye guba guzeemu okukwata. Ekisobola nnyo okukosebwa nga Lwita Namisango omwogezi wa University y'e Makerere bw'annyonnyola. Tekinologi ateekeddwa munda mu kizimbe kye baasoosera okufuba okulaba nti wabaawo nga tufunye obuzibu obanga obw'omuliro sisitimu ekidetectinga nga tebinnatandika ne byejjako ne bwe gaba amazzi ne gakubibwa omuliro ne guzikirirawo. Ekyo bakitaddeko nnyo obukugu. Ekizimbe kyazimbiddwa nga kisiddwako n'ekifo abayita abaliko obulemu okwawukanako n'ekikadde ekyaliwo. Kisiddwamu n'obuuma obw'omulembe obwessaako bwokka okulabula naddala singa wabeerawo omuliro nga kirimu n'ebyuma ebizikiza omuliro mu buli kanyomero nga byessaako byokka ssaako n'ettanka y'amazzi eyalita 8,000 agasobola okukozesebwa okuzikiza omuliro ogwo. Nti era okufuba okulaba nti amazzi leero gali kumpi n'ekizimbe ku kizimbe kwennyini era mujalaba tanka eyo baataddewo tanka y'amazzi nga erina ejjula liiters 800. Bataddemu lifts, elevators nazo ziyambako abayizi oba n'abakozi abaliko obulemu nabo bafubye okulaba nti nno ffe baba batuteereddewo amadaala bo balina nabo bwe bagenda okuyita ramps zaabwe. Ekizimbe kino kali kwoleka ng'omulungi abumba kisuubirwa okugulawo olunaku olw'enkya. Omukulembeze w'eggwanga lino General Yoweri Kaguta Tiwawula Museveni nga Namisango bakkaatiriza. Obukiiko obw'enjawulo buli mu kutuula okulaba nti ekizimbe President Yoweri Kaguta Museveni ye mugenyi omukulu akiggulewo nga 2 Oktoba omwaka guno. Barnabas Nawangwe amyuka Chancellor University y'e Makerere. The face of the Makerere University era nga wekyajja bafuna okusomooza kw'amaanyi nga libasanyufu okuba nga kizeewo nga bwe kyali. Is known all over the world as the symbol of Makerere University. You can actually say it is the Balangira. Nze wengendera wano ekyo si kyansikirano era omwana wange tanaga nti nze nja kuba Ssaabalangira. Kyo kiba nti Ssaabasajja ye yalina obuyinza okulonda Ssaabalangira
gwabasente kyono kyamaanyi nnyo. kale kuleka ennyo mukumulamu kw'ekitundu kyakubiri ekyagataliiko nfuufu era nsaba okkirize tutandike n'emboozi ya Ssentongo Ibrahim Kigundu ng'ono tuzze tumukulaga nga nkuba kyeyo owe South Africa nga balina omwana omu nga bagugulanira bintu. Ono yandiba nga atandise kati okufuna kaseko oluvannyuma lwa kkooti ng'eyita mu batabaganya baayo okubakkirizisa bagabane ebintu kyenkanye. Nkuba kya Ibrahim Ssentongo Kigundu afunye akazi okumatama oluvannyuma lwa kkooti ng'eyita mu mutabaganya waayo okuyingira mu nsonga ze n'omwagala we Brenda Asimire olw'okusika omuguwa okwabalukawo wakati waabwe. Ssentongo nga amaze ne Brenda Asimire emyaka 7 mu bufumbo era nga amulina munezadde nga bombi bali bawanga lya South Africa bafuna obutakkaanya era Asimire n'atuuka n'okusuulira Ssentongo ebintu wabweru namufuumuula ne mu nnyumba ate n'atakoma okwo neyediza ebyobugagga byonna okwala enju yaabwe ey'amaka amayumba g'abapangisa poloti emmotoka n'ebintu ebirala aye n'ateekayo n'omusango mu kkooti ng'ayagala baawukane. Nati nagenza okukomawo nga byonna awaddeyo mu kkooti agamba bintu bye nti ye yabigula. Ayitira Ssentongo naye okusala amagezi okuddukira ku Bukedde TV ne mu kkooti okulaba ng'afuna okuyambibwa nga tuze tukulaga mawulire agataliiko nfuufu. Olwaleero omutabaganya wa kkooti ayogerezekanyiza n'enjuyi zombi nga ye Asimire asinzidde ku lukomo lwa ssimu e South Africa nga Ssentongo bw'annyonnyola. Sinzira ku ibadde mediation court gye tubaddemu olwaleero Brenda teyasobodde kujja mu kkooti naye bamukubidde essimu ne tubeera ku ssimu era kindaze nti njafuna obwenkanya. Ssentongo mu mboozi ey'akafubo gye tubaddemu naye ategeezezza nga kati bwafunye essuubi enjuyi zombi kyezakkiriza. Muleeta tugenda kugabana bintu batunyonyodde. Ye omwana bakusigala nga bamulabirira bombi era nga balagiddwa okusisinkana ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi guno bagabana ebintu atali kusika muguwa nga Ssentongo bwakkaatiriza. Brenda akyali South Africa naye bamuwadde nga 18 okuba nga ajja wano mu kkooti era tugabana ebintu mwana wange era tujja kumulabirira ffenna abazadde be. Ssentongo yeebazizza Bukedde TV ne Sigeddamuzi olw'omulimu ogukoleddwa okulaba ng'afuna obwenkanya wabula n'akukkulumira abakadde gye yajja omukyala olw'okubatwalira ensonga ze ne batabaako kye baakola. Ate ne bazadde ba Brenda gye nagenda nanyanjula nabo tebanyambye kuva embeera eno yabaawo tebateekangamu kulaba ng'abazadde balabe nga nfuna obwenkanya. Mwebale nnyo aba Bukedde koze omulimu munene mbeebaza mwebale nnyo bannamawulire mwenna mwebale nnyo mwebale ddala. Josephine Ssenfuma yakusakidde eggulu lino ku lwa Bukedde TV. Ate gavumenti erangiridde nti munnamawulire omugundiivu Onapito Francis era ngono yaliko omubaka owa Muria County mu Parliament wakuzikibwa mu bitiibwa ebijjuvu. Abafamire ye beebazizza President olw'okusiima emirimu gy'omugenzi. Mu kiwandiiko ekyafulumiziddwa minisita w'ensonga z'obwa pulezidenti Mire babiri babalanda President Museveni yawadde Onapito Ekomoloit Francis eyali amanyiddwa nga Ona official burial oba okuziikibwa mu bitiibwa okumusiima olw'engeri gy'aweereza eggwanga. Onapito yafiira mu ddwaliro lya Kampala Hospital ku lwokutaano lwa wiiki ewedde. Who was a pillar in the family. So you don't have to bury him like the way you're burying any other ordinary person. So we need to really give him a gifting send-off. So we still want to have time with him, and we give him a gifting send-off. Agambye nti batandise enteekateeka z'okuzimba entaana mwagenda okuziikibwa nti wabula kino kyakutwalamu akaseera olw'ensonga nti byonna byakukolebwa nga bayita mu buwangwa bw'abateeso Onapito mwava olw'ensonga nti abadde muntu mukulu nnyo mu famire yaabwe nga wakuziikibwa nga 3 omwezi ogujja. The date of the burial of the late Onapito Ekomoloit is not yet clear because right now we are doing the construction of the grave back at home in the village in Awera.
Omudingi agamba nti mu kiseera kino abafamire bakyagenda mu maaso n'okutuula mu nkiiko ez'enjawulo n'abakulu mu gavumenti okulaba ng'abafulumya pulogulaamu entongole. It is when we have finished up all the preparations about his send-off, then we shall be able to alert government. Then government, since this is a state figure, government now comes and in. It's now government which comes in and announces the tentative date for the Bible. Wanapita abadde munnamawulire omugundiivu nga yamanyibwa nnyo olw'okutandika olupapula lwa The Crusader ne bannaabala babiri. Yaliko omubaka wa Muliya County mu Paalamenti ey'omukaaga. Yaliko munnamawulire wa pulezidenti yakulirako ebyamateeka mu Nairobi Breweries, omulimu gwe yakolera emyaka 17. Kyokka bwe yawummula n'alondebwa okubeera memba ku lukiiko olufuzi oluddukanya kampuni eno. James Magala okukolagana n'omugagga ne bamupangisa omugabo ku ttaka lyabwe, kyokka bwayitawo ekiseera ate ne babeefuulira ne bali batwalako ettaka eryogerwako liweza yiika 5 nga lisangibwa Busambu mu Kamuli. Abaana b'omugenzi Bulaate Baluba eyali omutuuze w'e Busambo mu ggombolola y'e Namasagali mu disitulikiti y'e Kamuli be bali mu kusatira nga balumiriza bakulu baabwe okukwatagana n'omugagga eyajjangaza okupangisa ettaka okukolerako kyokka oluvannyuma n'abeefuulira n'alitwala mbu yaligula. Ramadhan Mubi nga musanji w'omugenzi Baluba annyonnyodde ku byafaayo by'ettaka lino eriwezaako yiika 5. Agamba Baluba yatandika okuligula mu 1963 nga ssente azikwasa n'asasula abantu nga Semu Magaya n'amuguza 7 na mulala nga Amini amaze okuwamba abantu bayenda beeseke balati yapwe Kamuli ya ekiwungu ya Debisambu sente ya Digazi edagule itakalyo eyayendanga okutunda niyayidanga yendi nze kamwa kogera nze mwene ninze nagula ettaka eryo n'okulizinga ettaka eryo. Mubi agamba nti mu 1993 nga Balubi amaze okufa ettaka lino baalipangisa George Bwanga Chokono bwe yalivaako omusika Elizabeth Mwigudo n'akwatagana n'omugagga mu 2007 eyajjangaza okulipangisa n'aliwamba. Mu 1996 omwami oyo atandise okulima leesemu nante n'ajja neebuuza timuko gwakuba kulima ndikubona munte Kamiliente DJ muditya yakubatya kwajiranga mutali kulima nze takanagula buguzi sosi kulipangisa ne mudamu ne maganti bawusasula kasi na kanti nze nabaga sente zange. Ayongerako nti omugenzi Baluba yaleka amaka 3 nga buli gamu yagakwasa ebintu byago nga ne mu kiramu mwebiri kyokka nti abaana abamukyala mukulu okuli n'omusika Mwingodo baatunda ebintu byabwe ne babimalawo ne batwaliramu n'ebyabannaabwe. Abaana abeere bebagabirere si wano. Pasis Nambyo mukuba mulekwa alaze obulumi bwe bayitamu olw'ettaka lyabwe okusendebwa nga n'ekitundu ku ddyo lyaguziddwa bamusigansimbi abazimbyeko ekkolero. Baagala kolawo fakitole ku kitundutundu ky'ettaka lino eka 5-6 plus ali mu dditwalira ku bwereere kutuyiikiriza tetulina maanyi tuli bantu ba wansi tuli banaku. Bano balajanidde omumyuka asooka owa Ssaabaminisita Rebecca Alitwala Kadaga, Minisita ow'ebyettaka Judith Nalule n'abakoba n'abalala bekikwatako okusitukiramu okubayamba balema okuviiramu awo. Ye tagambwako buli we tulaga mu kooti tetufunye buyambi. Muzeeyi Museveni taata tusaba buyambi. Maama Kadaga buli gwe kitukwatako naleetako ba RDC ku ttaka kuno saafu na buyambi, kooti y'ejjinja saafu na buyambi, buli wenzirukira sifu na buyambi. Buli omu agamba saagala kungoba ku mulimu. Bagamba mu kiseera kino n'ebijja baabitwaliddemu nga tebakyalina waakuziika era nti beewuubye mu ofiisi ez'enjawulo mu kitundu ne batayambibwa. Ettaka liri tujja kutuzira we tutyama. Muganda waffe yatuuka okufa batuyamba buyambi ab'ekyalo omutuziikira. Bwe tutuukiridde omusika Mwigudo ku lukomo lw'essimu ategeezezza nti eb'ettaka lino tabimanyiiko kyokka bwe tumulemedde kate n'ategeeza nga bwagwiriddwa ekimbe. William Mutyaba yakusakidde eggulire lino ku Rabukedde TV. Nabino ngataliiko nfoofu. Olunaku lw'abakadde lukuziddwa Pulezidenti n'alabula abavubuka mukomye okukayanira eby'obugagga byabwe.
Kale katoyongereyo n'agatali konfuufu. Ebikumi n'ebikumi by'abakadde bikungaanidde mu kibangirize ekya Liberation Square mu kibuga eky'e Masaka okwetaba ku bikujjuko eby'okuzza olunaku lwabwe n'omulamwa ogw'okukuuma n'okutumbula embeera z'abakadde. Bino byonna ku mukolo guno President Museveni akiikiriddwa omumyuka we era n'awa obubaka. Uganda yeegase ku nsi yonna okuzza olunaku lw'abakadde ng'emikolo gitegekeddwa mu kibangirizi kya Liberation Square e Masaka. President Museveni akiikiriddwa omumyuka we Retired Major Jessica Lupo ng'asoose kulambuzibwa midaala gy'ebintu eby'enjawulo ebikolebwa abakadde. Mu bubaka bwa President bw'asomye yennyamidde olw'abaana abasusse okuluvubanira eby'obugagga by'abakadde baabwe ekiviiriddeko enjawukana mu maka okweyongera. Protection of older persons against selfish adult children above 25 years who grab their parents' assets forcefully. Agambye nti embeera eno eviiriddeko abavubuka obutawa bakadde ekitiibwa n'abandi ne bakomekkereza nga babatuusizaako obulabe. President asabye abakadde okwetanira enteekateeka za gavumenti n'okusingira ddala eya PDM n'abawa obweyamo nga gavumenti bw'egenda okwongera okubakwasizaako. For older persons above 80 years, apart from the 75,000 that is given quarterly, we are working out a mechanism for the caretakers to get extra support through the parish development model. Yalupa bakubiriza okulya obulungi n'okwerabirira. Let us go back to our rich local dishes such as millet, cassava, vegetables and fruits. They are not only healthy but also highly nutritious and affordable. Minister omubeezi ow'ensonga z'abakadde Dominic Gidudu Mafaabi aloopedde Alupo ng'abasinga ku bakadde bwe balekebwe bali mu nteekateeka za gavumenti olw'ebyo ebiri ku ndagamuntu zaabwe obutakwatagana. We have up to 42,000 older persons whose IDs understate their age. This has made them ineligible to be enrolled into SAGE and other programs despite them being of qualifying age. Akulira olukiiko lw'abakadde mu ggwanga Charles Sabirye asabye ekkomo ku bisanja by'abakiise b'abakadde bijjibwewo n'avumirira n'ababayisa obubi. Remove term limits for elective positions at the national level and line it with that of other councils which are being bagged with, like Women Council. Oluvannyuma akiikirira abakadde mu Parliament mu masekati g'eggwanga Penny Nabusinje awadde abakadde ensigo za kasooli ebijanjalo ne muwogo n'abasaba okubisimba mu nkuba etandise okutonnya. Ebijanjalo kasooli wadde ebitono naye sirowooza nti eriyo omukadde anaalima eka ziwere kkumi. Mbaleetedde muti gya muwogo abatalina muwogo awaka wabwe. Abeetabye ku mukolo okubadde NRCC Hud Hussein basiimye gavumenti. Tulina health camp abazze n'obulwadde abalina obulwadde obw'enjawulo bali kujjanjabibwa. Abakadde bonna abazze wano bagenda funa buli mukadde omufaliso, bagenda funa blankets n'ebintu ebirala eby'enjawulo. Abakadde abasoma mu 100 abazungu babakyalidde ne babawa ebintu. Ababalabirira bano tubasiima nnyo okulaba ng'obalabirira abakadde. Kyokka waliyo abalala bagenda ne bajjayo ssente z'omukadde ne bazikozesa ebyabwe. Jacinta Bwanika ne Teddy Buyinza be bakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV. Ate wabaddewo akasattiro mu kibuga ekikulu Tel Aviv ekya Isirayiri, gavumenti ya Iran bwesindise missile nzisabyalo ne zikuba ebifo eby'enjawulo. Bano bategeezezza nti baagala kubagolola ttumba olw'okwefuula sseggwanga y'oku kyalo. Entiisa ebuutikidde eggwanga lya Isirayiri oluvannyuma lwa Iran okubalumba ne missile zisabyalo. Enjege eno ebaddewo oggulo lwaleero ng'obugombe obulabula nti waliwo obulumbaganyi mu bw'enkula buvuze okwetooloola eggwanga lya Isirayiri olwo abantu ne babuna emiwabo.
abadde kayisanyo mu kibuga ekikulu Tel Aviv era nga bangi baddukidde mu bifo ebyazimbibwa okubakuuma ku bulumbaganyi nga buno ziyite bomb shelters. Aba Jordan nabo bajjudde okutya ebalaba emizairo zino nga zibayitako mu kibuga Amman nga zoolekera Isirayiri. Ebyuma bya Isirayiri birukwata ebibaka ebikompola n'emizairo biyite Iron Dome Air Defense System bigezezaako okukubira mizairo zino mu bwengula obutatuusa bulabe bw'amaanyi ku bannalumanya ne Saalumanya, naye emizairo ezimu ziyiseewo era ne zikuba mu bifo eby'enjawulo. Bino bizzeewo oluvannyuma lwa Isirayiri okusindika amagye ag'okutaka okufefeeta aba Hezbollah, ekibinja ky'abalwanyi ekiwagirwa Iran mu bukiikaddyo bw'eggwanga lya Lebanon. Abairani balabiddwako nga beeyozaayoza nga bwebabuuba bendera ez'aba Hezbollah ne Lebanon nga batendereza gavumenti yaabwe kyekoze okulumba Isirayiri. Embeera y'emu yeebadde mu kibuga Beirut mu bukiikaddyo bwa Lebanon nga bo bagasseeko n'okusasira mu